jengo Jengo gakomba gakaaba crying tears, konze kiki. and I was like, what is happening? Omukazi yanobyewo, omukazi That yamweganidde ku a woman divorced went to work. yateeka traka mu simu y'omukazi, That he put a tracker on. yagenza otuuka ng'omukazi alina musajja mulala. He reached there, found a woman with another man. Neŋŋamba nenkirekawo. I just left it there. Naye zaagenda owera ssaawa 10 ez'olweggulu But when it clocked to 5 in the evening, nga kirina engeri that it has a way, gye kigaziye. it has expanded. Ne nkwata essimu And I got a phone ne nkuba mu kyalo and I called in the village maama wange gy'ali, where my mother is. ne mubuuza, And I asked her, awo wooli where you are. oli ne muwala wo? Are you with your daughter? N'aŋŋamba And she said, no, siri naye, I'm not with her. ali wali alina by'akola. She's doing certain things. Ne mubuuza ali ku ssimu? And I asked, is she on phone? N'aŋŋamba essimu eri wano nzaagiina. And she told me she was the one with the phone. Ne mugamba gimuggyeeko. Tumaze naye ebbanga ddene. We've been with him for a Sijja long time. kwogera linnya. I will not mention his name. Tumaze naye ebbanga ddene. We've been with, spent time with him. Naye omulimu egwaggwawo. But when the job got over, Omanyi obulimba tebwetaaga ssente. you know, lies don't need money. Bonna be yabigamba nayogedde nabo. Whoever he told, everyone he told, I spoke with Era ne them. mugamba, And I told him, singa wali weetaaga okusonyiwa, if at all you needed, ate wali teweetaaga kwonoona linnya lyange. you don't need to spoil my name. Mako, era bibagamba mumumanyi. I know the person who told you. Mumumanyi. And you know. Oli yalowooza Someone thought baasooka kulumba nze, they first attacked me, naye nze emyaka 5 badde bannumba. but you know, I'm used, they've been attacking me. Mbaddewo. Yes, he has been. Bambi ne banoonya omukyala yakajja mu mawulire. And they looked for my wife. Pressure Just tagisobola. can't manage or hold the Kati oli pressure. yalowoozezza wanaateekayo ebyo. So someone thought that when he's to put those Agenda things, tuuka agambe aa. that they're going to reach a time and say,
yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a mighty hand of praise. Teeka emikono gyo. Raise up your Raise up hands. your hand. Yimirira ku bigere byo. Teeka emikono gyo mbanga. Raise up your hands. Stand up on your feet. Teeka emikono gyo mbanga. Lift up your hands. Teeka emikono gyo mbanga. Buli muntu. Lift up your hands. Gamba Yesu, olunaku lwa leero Mukama mpa omukisa, Mukama mpa ekisa, Mukama nkozesa, Use me, Lord. Mukama yimirira nange, God, stand with me Mukama today. ngabirira. Provide for me, Mu O buli God, mbeera yonna Mukama, that in every situation nsaba ofuuke omununuzi that I ask wange. you to become my Mu buli redeemer. mbeera yonna In Mukama, every situation, God, nsaba ompanguze. I ask you to give me Mu buli victory. mbeera yonna In Mukama, every situation, swaza balabe I bange. shame my Mu enemies. buli mbeera yonna In Mukama, every situation, sirisa emmwa gy'abalabe shut bange. the mouths of my Mu enemies. linnya erya In Yesu. Jesus' name. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Somebody clap your hands to the Lord. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a hand of Gamba praise. Yesu, Thank you, webale Jesus. Yesu, Thank you, Lord. webale Yesu, Thank you, Jesus. webale Yesu, Thank you, Jesus. webale Yesu, Thank you, Lord. webale Yesu. Thank you, Jesus. Osaanidde Mukama You are the Lord. mu linnya erya Yesu. In the name of Jesus. Simanyi lwaki. I don't know why. Anyway, kyukira munaakuliraanye. Turn to your neighbor. Bagambe tukwaniriza mu revival. Tell your neighbor, welcome you in revival. Tukwaniriza mu revival. We welcome you in revival. Kyukira abantu bataano bagambe tukwaniriza mu revival. Turn to 5 people, tell them we welcome you. Feeyo y'enkola yaffe. That is our way. Tetwewozaako. They don't say what. Tukola bukozi bikolwa. We just do acts. Olunaku olwaleero Mukama agenda kuwa ekisa. Today the Lord is going to give you the grace. Mukama agenda The kukozesa Lord is going to use you. mu linnya erya Yesu. In the powerful name of Jesus. Weetulyeko wansi. You may be seated. Weetulyeko wansi. You may get seated. Mukama mulungi. The Lord is good. Twebaza Mukama We thank God okubanga tukuŋŋaanyiza leero. for He has gathered us here today. Mukama atuwadde omukisa gw'obulamu. The Lord has blessed us with life. Mukama atugabiridde. The Lord has provided for us. Ndabawo feesi I see faces ze ssuubira kuba wano. of which I don't expect to be here. Ndabawo kamera ezitali zange, And I see cameras which are not of mine. ezitali za ABS The TV. cameras which are not of ABS TV. Nammwe mbaaniriza. Yes, I will welcome you. Nalaba interview yo I saw your interview. ng'onfiirako bufiizi. You were just on me seriously. Mako, wali ofa ki nange? Jangu tofaayo. Come over. Manyi ebibuuzo bingi. I know there are many questions. Kuva Lwakuna, Lwakutaano, From Thursday, Friday, Saturday, manyi ebibuuzo bingi. and I know many questions are being asked. Era y'ensonga lwaki kamera zino ziri wano. That's the reason why these cameras are here. Atidde. Ayogera nnyo. Nakati ayogere. Mako, jangu oyogere n'abantu. Come and speak to these people. Lujja. Mukama yeebazibwe. Okay, nga tetunagenda wala. Before we continue, Of course, ngenda kwogera ku kintu I'm going to talk on something ekyatambula buli wamu ku social media. which was on social media everywhere. Lwali Lwakuna That was a Thursday, nga neebase. and he was sleeping. Omwana n'ankonkona ku makya. And someone came and knocked on my door. Ne mugamba lindako. And I told the person, wait a minute.
ne ntwala obudde bwange And he took his time paka we nazuuka kuba nali ne basereeti until he woke up. ne nagenda ozuukuka. But by the time he woke up, Omanyi nze sikwata smartphone, he's not always with nina smartphones. kamapensa He's like our excellence with us, my nga person. kuliko missed call He had missed calls, 30 30. nenzikebera naye nga buli gye ndabako And every missed call, ndabako bannamawulire. I see journalisms. Ne ŋŋamba And I say, leero nabbi ani? whom did I rob or steal? Ate leero ani ayagala otwala ekizimbe kyange? Oh, who wants to take my building this time around? Ate leero ani ammanja? Or maybe who is demanding me? Of course ebyo bye mbeeramu. Those are my struggles. Nasirika ne ŋŋamba He kept quiet and said, ate maama wange kyandoopye. hey, do I have my mother who has reported me? Ne nfuluma ekisenge And he came out of the room ne nsanga mutabani wange n'abindaga ku ssimu. and he phoned my son, he showed me on the phone. Jengo As that oba Jengo, gaakomba gaakaaba crying tears. ko nze kiki? And I was like, what is happening? Omukazi yanobyewo, omukazi That yamwegalidde ku a woman divorced went to work. yateeka traka mu simu y'omukazi. That he put a tracker on two. Yagenza otuuka ng'omukazi alina musajja And mulala. he reached there, found a woman with another man. Ne ŋŋamba ne nkireka awo. I just left it Naye there. zaagenda owera ssaawa 10 ez'olweggulu But when it clocked to 5 in the evening, nga kirina engeri that it has a way, gye kigaziye. it has expanded. Ne nkwata essimu And I got a phone ne nkuba mu kyalo and I called in the village maama wange gy'ali where my mother is. ne mubuuza, And I asked her, awo w'oli where you are. oli ne muwala wo? Are you with your daughter? N'aŋŋamba aa And she said, no, siri naye, I'm not with her. ali wali alina by'akola. She's doing certain things. Ne mubuuza ali ku ssimu? And I asked, is she on phone? N'aŋŋamba essimu eri wano nzaagiina. And she told me she was the one with the phone. Ne mugamba gimuggyeeko. And I said, you take all. Maama Take. n'ambuuza, And mom asked, lwaki ngimuggyako? why do I remove the phone from her? Namugamba waliwo ebiri mu mawulire, And I told her there are things in news. bali mu mukuba. They are hitting her. Wanaabiraba If at all she sees them, ejjukira teyabimanyiira, ffe remember twabimanyi. she's not used. Batuyisa amannya gonna ge baagala, You know they have called us different names, ne ffe twabimanyiira. but we are used with Ne them. mugamba ye And I told her bigenda muyisa bubi, she's going to be hurt. muggyeko essimu. Just take her phone away. Nazaala we n'amuggyako essimu. And then my mother took the phone from her. Ne naye ne kimusukkako, But it went beyond. ku lwokutaano n'abimuwa n'abimulaga. And then Friday she showed it to her. N'atya. And she was like so afraid. Namubuuza ekibuuzo, I asked her a question. ojjukira olunaku Do you remember a day lwe natuula naawe when I sat with you ne nkugamba saagala kulaga public? and I told you that I don't want to show you to the Ojjukira ebigambo public? bye naggamba? Do you remember the words I told you? Wenna akulaga abantu, If I show you to people, obulamu bwo bugenda fa. your life is going to vanish. Bagenda kuyita buli kimu kye baagala. They are going to call you sort of things they Bagenda want. kuvu. They are going to abuse you. N'aŋŋamba njijukira. And she said, I Ne remember. mugamba ffe bwe bulamu obwaffe. And I told her that a life of ours. Batuyisa abasamize, They have called us witch doctors. batuyisa abafere, They have called us frauds or conmen. batuyisa abakwasi b'abakazi. They have called us rapists. Tukwata abakazi, You know, we rape women. batulwaziza endwadde, You know, they have brought sicknesses to us. batwagazza abantu ab'enjawulo. They wanted us or made us fall with different people. Ne mugamba, And I told her, naawe olunaku bwe bali kumanya, the day they will know you, tebajja bula kye bakusibako. they will not lack anything to do on you. Finally ne kivaayo. It happened. Buli omu n'ayogera by'asanze. Everyone spoke whatever they Bannamawulire ne wanted. bankubira. The journalist called me, Musumba twagala press conference. Pastor, we want a press Ne conference. bagamba nze siddamu bibuuzo And I bitayina. told them I don't answer questions I We don't know. muba munjagala, If at all you need me, mujja kunsanga ekawala mu you'll service. find me in the service. Era aba bano bansanze. And now they have found me. Waliwo abamu, There are some, ne bannaaye, oli yawandiisa olukalala nga luva eno paka eri, someone wrote nga banteereddeko akayimba, that they had put a song for me. is a come, is a go. That is a come, is a go.
bannange ebizibu bye muyina ffe abamu si bye tuyina. The problems you have are not the problems that some of us have. Kambabulyeko kino, Now let me tell you this. ffe abamu Some of us, Katonda yatukola God made us nga wenkukwata bwe nti that when I get you, okujjako nga nze agambye okukuta, unless it is me who decided to naye mba leave you, sigambye okukuta, but if not, tolina gy'olaga. there is nowhere you'll be going. Kaakati gwe Now to you, yenna awandiika izekamu izego, whoever writes is a come, is a go. olwo luyimba lulwo, That is your song. olwo lulwo. That is your Obanga gwe bye own. bakola, That is what they did to you. totukuba nnaku yo, Do not, bring your pain or sorrow to us. totukuba nnaku yo. Oh, Afe abamu ku ffe tulina amafuta, some of us, we have the anointing. tulina amafuta. We have the anointing. So ebyamawulire So things of the news, simanyi nani yakitandise. I even don't know who started it. Nze nabamanyiira mwogere, I'm used. gye munaakoma okwogera. Whenever you go on speaking, Surprise nga zino zijja batuukako. such these surprises will happen to you. Bweyogera by'oyagala, Speak what you want. gwe ng'ogyekawaala, He's around. otamusangayo, If you don't find him, manya owangudde. just know you've overcome. Ofiiriddwa. You've lost Ebigambo byo your words. mwali ne lujja mbajjukira. Ate okumanya lujja mugezi, Rujai is very ye yali wise. akemaakema nga tayogera. He could not speak. Kaakati gwe watomedde abantu ogenda bagamba Now, ki? what are you going to tell people? Naye nkitegeera, I understand. yenna yabawa ebintu ebyo, Whoever gave you such things, yenna yabibawa. whoever gave them to you, Simukolimira sikola ki? I don't need to curse him or what. Ate kati nyaga mbeere nawe amazima gye muli. Now, I want to be so faithful to you. Bannamawulire sibanenya byonna bye baayogera, Journalism, I don't blame kubanga them waliwo omuntu because there is eyabikwata. someone who captured them. Tumaze naye ebbanga ddene, We've been with him for a sijja long time. kwogera linnya. I will not mention his name. Tumaze naye ebbanga ddene, We've been spent time with him. naye omulimu egwaggwawo. But when the job got over, Omanye obulimba tebwetaaga ssente. lies don't need money. Bonna be yabigamba nayogedde nabo, Whoever he told, everyone he told, I spoke with era ne them. mugamba And I told him, singa wali weetaaga okusonyiwa, if I told you needed, ate wali teweetaaga kwonoona linnya lyange. you don't need to spoil my name. Mako eyabibagamba mumumanyi, I know the person who told you. mumumanyi. And Naye you know. oli yalowooza Someone thought baasooka kulumba nze, they first attacked me, naye nze emyaka 5 badde bannumba. but I'm used, they've been attacking me. Mbaddewo Yes, he has been. bambi ne banoonya omukyala yakajja mu mawulire, And they looked for my wife. no who pressure just can't, tagisobola. can't manage or hold the kati oli pressure. yalowoozezza wanaateekayo ebyo, So someone thought that when he's to put those agenda things, tuuka agambe aa, that they're going to reach a time and say, naye waali but she's ate there. basuubiza kino. And I promise you, Mulimu ebintu bye tusinikirako amannyo, there are things we ne mulimu bye tease around with, tutasaagiramu. and there are things we don't joke with. Numba nga bw'oyagala, Attack me the way you want, naye famire yange gireke. but avoid yourself from my family. Bw'oba oyagala lutalo nange, If you want a battle with me, nkwaniriza, I welcome you. tujja kubeera mu Yes, lutalo. we shall be in. Naye mukyala wange muleke. But my wife, put her aside. Awo tetujja kuteesa, We shall not associate. era we tuneegwako eyo mu kasonda, And if at all we get Mukafunda. ourselves in the bajja laba corridors, musumba nga yeeyoola ne kasuku. Ebirala he will say, Pastor, bisobola call me. okuba olujja. Other things can Ebirala mumpite bye mwagala mufere musamize call me biki. whatever you want. Naye ekinadda ku mukyala wange But if at all it is on my ne wife, bato bange with my ne siblings, maama wange ne baganda with bange, my mother and my sisters and my awo brother, tugenda kweyoola bigo. we are going to fight. Mukama mulungi. So ebisigadde tukubagane byaffe. The rest, Njogerera byonna by'oyagala. speak whatever you want. Nga nze weesobola kwogerera mukyala okuba simumanyi. I cannot talk about your wife Wakandaga because bakazi basatu. Simumanyi.
nenumba nga woyagala Attack me the way you want, n'eby'omukyala but my wife, tubireke. let's put them aside. So bannamawulire mbasiibula I dismiss you. mutereeze ekifaananyi kye mwayonoonye. Just, put right the image that you spoiled. Omuntu oyo alina baganda be, That person has the siblings, alina abaana has got people, children. bano, alina bano. She has all these Kati people. gwe onaasaasanya obulimba tomanya bano kiki bagenda mu So when you spread your lies, you don't know what these people Mama will we. think. That the mother, mukazi mulungi nnyo, she's a very beautiful woman. yeebeerera Good woman. mirembe. She's in peace. Ye yakuza baana be She brought up her children n'abateeka awo. and put them Kakati there. wodda ku muwala we So when you are going to her daughter n'omwogerera and speak about her, bagenda tunuulya maama we. they are going to look at Alina her basista mother. be. She has the sisters. Bantu balungi They are nnyo, good people. bantu balungi nnyo. They are very good people. Abamu ku bo sibalabangako twogera bwogezi. Some of them I've never seen them, but we Bwe talk. mmanyi bamuyita Eva, muntu mulungi nnyo. I Kakati know. gwe woyogera ebyo When you speak such kuba ye things, mukulu we, woyogera ebyo when you speak such things, famire yonna oba ogikuba. you'll be hitting the whole family. Mubeesonyi. Just leave them. Mwe mutuule mulabe Just sit and emyaka watch gyetugenda obeera ffenna. the years we are going to be together. Embaga mbadde bano bannamawe mbadde sinnabagamba. I had not yet told Kakati them. ateka ekibalume Now let this also kubanga hurt you, twakolanga 23 because we are kugenda kuba kwanjula. on the 23rd is Enkeera introduction. waalwo The next day on 24th, egenda kuba mbaga. it is a wedding. Akati Now mwe mwogere you speak nga bwe muzze wano as you've come ne here. ku mbaga mbaaniriza. I welcome you on the wedding. Muŋambire Ibura Tell ejja Ibrahim, muteekamu ne tiketi ajje. I will invest in the ticket to come. Mukama mulungi. God is good. Ne mbeebaza But I want to thank you, bannamawulire abafuddeyo ne bajja balabe journalism who have come ne banoonya ekituufu. and to come and look for the right thing of the Bebaza. truth. I thank you. Bannayuganda The Ugandans abadde balowoozezza nti bituufu, who thought that things are true, sibanenya. I don't blame them. Ago ge mawulire. That is news. Ne njaga obbagamba But I want to tell bo you, bonna bwadde bulimba. all that was false. Nze maka gange Now home, tweyagala, we are in tusula love, bulungi, sleep tulya well, bulungi. we eat well. Gwe ki ky'otalaba? What don't you see? Mukama abampeera omukisa. God bless you. Mwe mbatadde. Mumaze okukola agammwe kati mugende. You've done your, now you can go. Mako, otambula oba otose. Mako, esooka ojje. Tojja katuti jangu. Toyina gakola ki? Jangu omukwateko mu bugalo. Lujja nga bwe mwabadde. The group. Lujja nga bwe mwabadde. Ne bannammwe abalala bagambe mbanoonya. Tell the other people, you say, I'm looking for them. Mukama abawo omukisa. Bambi mwebale nnyo. Mako siri munyiivu nkitegeera. Olumu batuwa information enfu biki abantu baliwo tutomeza. Rodi kama abawo omukisa. Mwena mbaagala nnyo. Mukama abankumire. I love you all. May God protect you. Ebisigadde The rest tujja kuba twogera. we shall be. Mukama talking. abawo omukisa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Muli bulungi? Are you good? Kale eyo tuveeyo olwo olutalo luwedde. That battle is done. Jamira ngenda kusiba solo tape. Mwe microphone. Nga bagamba jangu. Ogamba ki? Amina.
musumba mukama yeebazibwe. Amiina. Nze ntambudde nga kwegamba sirinnya. Newempise nyambadde engoye 2 nesooka nfuna n'obukuumi. Kuba mbadde ngenda kulwana nyambadde engoye 2 eno gye nzigye ba bodyguard balina we beekwese. Ne mbagamba ngenda kukola olutalo wali omuntu annyegako ekigambo kyonna. Okitegeera? Kakati n'otunuulira abantu nga bano. Atalina ssente tafumita lindaazi. Mujje wali. Nze musumba yansabira. Nkola era sooka ontunuulire n'emyaka gye nnina togimanyi. Ekyokubiri, abaana bange basoma simanyi ssomero bwe litunula nti owaayo kano owaayo kali. Mumuzannyireko atalina ssente tafumita lindaazi. Omwavu tasobola funa mukazi bw'atyo. Mukitegeera? Kati kummwe oyinza n'okunoonya omukazi owammwe bambi nga mukadde ne kunze gate emyaka mito olw'embeera. Mulyoke mudde ku pasita wange nyambadde engoye 2 ku lwammwe. Mukama akuwa omukisa. May God bless you. Jamira biwedde. Mukama mulungi. God is good. Okay. Bantu bange. My people, Mukama abaagala. the Lord loves you, Mukama mwetegefu and God is ready okulwana entalo zammwe to zonna. fight all your battles. Bayibuli egamba The Bible says mwe munaaba n'okukkiriza that when you have faith, muliragira ensozi you'll command the mountains okutambula to move, ne zitambula. and they shall move. Ekyo mbadde nga nkibagamba. I've been telling you that Nze he, Mukama yampa omukisa gumu. the Lord blessed him. Simanyi kutuuza bantu I don't know how to put people there nga banjogeddeko that ebigambo when they have spoken words against me nentandika obbannyonnyola. and I start explaining to Nze them, manyi kimu, I only one teri thing. bigambo biwooma They are no good sweet words nga bigobererwa ebikola. that are followed by acts. Mukama mulungi. God is good. Abooluganda n'onaakakasa abantu However much you prove people nti oli mugagga that you're rich naye nga tolina kyobalaga, and there's nothing you're showing, bajja sigala they'll bakusekerera. remain mocking at Naye you. njagala abantu balabe ebizimbe But I byo, want people to see your naawe buildings. oyimirire obagambe ndi So you mugagga. stand and tell them you're rich. Njagala abantu bayimirire I want people to balabe stand emmotoka gy'ovuga, and they see the car you're naawe driving, okwate mu nsawo bagambe kati and then get nziina. in your pocket and say you have. Juzi Recently, nagenze wa mutabani wange that he went to his son mu factory ye waakolera, in where he works from, n'aŋŋamba muzeeyi and he told me, ondaba bulabi wano you see me naye here, ndi munene, but I'm big. gwe tunuulira abakozi Just look at the employees. 200 The abo bonna bakolera 2,000, nze. they're all working for me. Ne mugamba omanyi And I told him, ekituufu oli munene, yes, you're big. so Mukama agenda kukukolera ekintu. The Lord is going to do something Olina for you. ebigambo by'ogenda There okwogera are words you're going to speak, naye nga biwerekerwa bikolwa. but escorting the acts. Mukama mulungi. God is good. So weesige nga bwesizi Mukama. Always trust the Lord, Mukama agenda kuyimiriza. and God will sustain you. Mukama agenda kuwa omukisa. The Lord will bless you. Ffe tusanga bingi, tuyita mu bingi. We go through